Compound yone ine nyumba 25 ekuliko ebyapa bimeka kade chapa kimunze kyenjagala koti kiyapa dobu yinza okutunda. Minisita Balamu ategeeza nti ssente zino yaziwola mutabani w'omugenzi BMK. Amalwaliro ago contract gye balina yali ya bilioni 30. Owange najja nanonayo ssente ziyanona. Ssente ezo ziruddeyo akawumbi kamu n'ekitundu. Agamba nti emaali gy'atunda eyo eri mu mannya ga Haruna Kalule Muwanga gw'abanja so si BMK. Nze sivunaana BMK nenvunaana Haruna Muwanga mutabani wa BMK omu ku basika ba BMK benvunaana ate era byentunda nja kutunda ebya Haruna Muwanga. Kati wano wali obuzibu. Bino ebibuzo njagala bigende gwe ali yatandise okubuulirira mutabani wa BMK teweewolanga biki lelele. Balamu obuyinza abujjawa obuwola omuntu akawumbi atali banka atalina kampuni nti oba kampuni ewe atali Balamu manerenda. Balamu si manerenda. Nfuna bulungi. Tewali tteeka mu mateeka ga Uganda likkiriza muntu sekinoomu okuwola muntu kawumbi teririyo. Kati gwolemye okozesa obwongo bwo. Wabula oyagala kujja ku driving narrative y'abasajja lwakuba bo batambuza propaganda basobola okweddiza ebintu ebyabwe mu mateeka babyeddize mu mateeka kati gwe nawo driving propaganda zaabwe mutumenya nnyo ge mazima mutumenya ate si musirike mulemebuza abantu kitegeezera n'omusango gulina land void ogenda mu koti nga byaddala n'omusango teguliyo tolina tteeka likukkiriza kola muntu kawumbi nga gwe sekinoomu gwe nga gwe. Oleke kusiriwaza abantu nammwe. Kati kankunnyonnyole gavumenti ekola etya? Alright. Mpuliriza bulungi. Eyinza oba si ya byabufuzi naye era ya byabufuzi kubanga ebbanga lyonna Museveni lyawangadde nga tufutubaddeko yagenda n'ategeera nti bw'ali bba ssente nga buli kyakola kikola mu mannya ge oba oli awo abantu bajja kunyiiga mangu bamugwemu era batekewo embeera nti eggwanga aliba alibye nnyo yakola ki. Museveni bwe yajja wano yasangawo abagagga baawo n'amasitalinga ekintu kimu n'ategeera nti nze bwe nabbanga ssente ninaziisa mu bagagga abo bensanzeewo. Kaakati abamu ku mmwe mwalabye era mwawuliddeko ku musango gwe baawaabira mutabani wa BMK Ibrahim Muwanga Kivumbi. Balamu ng'agamba nti ye kooti yamuwaddeko obuyinza atundeko ekyapa kimu yeddize ssente ze yawola mutabani w'omusika wa Ibrahim Muwanga Kivumbi. Kati state ekola etya? State yakwatanga ssente n'eziteeka mu ssente za Ibrahim Muwanga Kivumbi n'abakolera ng'abakolera pashali ng'abakolera. Onfuna bulungi. Agenda okufa nga tebeetegese ng'emmaali yaabwe tebannagizza mu mannya gaabwe ng'era tennabeera under their control. Essaawa zino ebyo byonna by'owulira mbu kooti yagusaze simanya Balamu bamweka ekyapa kimu banoonya ngeri eriregiiti gye beddizaamu bintu byabwe. Tebabasiriwaza tebabafuula bayungwe. Mubuuke mukozese ku bwongo bwammwe mutunuleyo mulabeeyo. Balamu tawolanga ku mwana oyo wabula basala lukujjukujju kweddiza maali katugambe eyaabwe kubanga baakwatanga ssente zaabwe ze baalinga babbye mu ggwanga nga baziwa abagagga olw'ebyo abasangiddwa nga balinawo kasente. Kati ssente ze bawa Ibrahim Muwanga Kivumbi essaawa zino bataddewo olukujjukujju mu kooti yasaze bo basobole okweddiza emmaali yaabwe. Nsaba Allah abawo okukitegeera muleme kubuzaabuzibwa. Bazze nga babikola ku bagagga bonna mwabiraba ku mukiibi owa St. Lawrence okitegeera omuntu yenna waafa nga badde mugagga nnyo ekintu kye basooka okukola kwe kulaga nti bapatana be babadde akolagana nabo ojja balaba nga bava mu first family nga mwe bava bakugambe nti kati mukiibi baatugamba Janet Kataha Museveni agenda kulwaninga amasomero ga St. Lawrence n'omusika alina partnership gye bagenda okukola bagaddukanyinga. Ebyo byonna kufuulinga kubuzaabuza. Emmaali eba yali yaabwe nga mukiibi aba yalinako emmaali ye nga weeri naye ne bamukoleramu bizinensi. Byonna bye muliraba ne mulaba omugagga yenna ng'afudde ababbi abayeekera bano babaddenga
bateeka mu bantu abo ssente. Omukisa we gubakwata obubi omuntu n'afa nga tannabaddiza maali yaabwe mu bujjuvu, tannajja maali yaabwe mu yiye, bajja ne bakulaga mbu bali omu ku abo. Oba oli awo omugenzi bayogerako nti mu busika balina okubeerawo ne bakolagana nga bizinesi zosobola okulaba nga ziddukanyizibwa. Aponye mulwana, just to mention but the few, n'omujjukiro oyo yali wa fresh day, yali waaki yalabiddemu. Mwebeereremu, temwanguwa kugwirana. Simanya ovaayo okinnyonnyole butaatawo waba akulekedde obusika, simanya teweewola ssente. Ndaga bizinensi ya mutabani wa BMK eyali ey'akawumbi nga taata we tannafa. Okitegeera? So ebbanga lyonna abantu bano bazze nga bakwata ssente ze batubbamu, ze tuwaamu omusolo, ssente ze beewola. Bo nga bo tebazikozesa directly. Abagagga abasinga e Kampala bugologoosa. Fine, abeera naye alinako ku ssente ze, naye bano bajja nabo ne bakuinvestinga mu ssente zaabwe n'oba ng'obakolera okulongoosa ssente zaabwe okuzitukuza, kye bayita money laundering.